Njali mwana mto. Ndabe na yake emeka. Ndabe banzala 2007. 2007. nga bayiye oluwa yaliwo oluwa ekisiibwa kya Buganda yaliwo ate ngoma yawo ali ani yayiya bagibajjulemu engalabi ogamba nti akalolo kaba kato akalolo tekaba kato just praise ya pozinga mu pozinza onagamba nti ono kalolo olina mu kamera bali coding jambo sokojje tutandikirawo adaviko embeera nga bwogiraba olwaleero abantu bazze mu bungi naye bangi bagamba tebafunye tickets Kambi oli mu mboozi tuli mu kamera kola ne musajja Daviko embeera nga bwogiraba tuli ku Serena naye abantu bayitirivu nnyo batugaye bakagoba abantu 5 buliriza ebigambo bino tewali muntu n'omu yazze okusiza ku tikiti ze twatunda tewali muntu yadde n'ogu banate abadde ku layini kitegeeza busamambiro olina gy'olaga wendi kati ogenda kulaba enkuyanja y'omuntu abantu abagenda okubeera ano bagenda kuba baddirira abali ku mbaga ya Ssaabasajja Kabaka bagenda baddirira ku bali ku mbaga ya Ssaabasajja abantu abakyasiza okubeera awo bangi bali ku mbaga y'Omutanda naye ate mu Serena bayinza oba nga tebajjaamu abo bonna ate nalo nga adduse mu logi mbw ate muyingize embeerera musajja ono ayina olwati tugamba mbaga ya Kabaka mbwa abayimbi ab'amaanyi bwaki abazinga amaaso onoonya ntalo kati gwe bwaki abazinga amaaso tabuyisaamu nange muwolerezza tabuyisaamu maaso nsaba kunsonyiwa muve mu interview ya Blaze Media ne batagenda Lugogo lwakiba bwekityo anti Lugogo music ono alina categories simanyi bamuyina obudde kuba ate njanja okubanga nnyonnyola abantu abategeera music tulina music owa radio tulina endongo ya TV tulina endongo y'ebbaala tulina endongo ya TikTok kati ngenda bikwawulira kasooka obaawo olwoludde olimba lwa moto ku radio ku CBS olwoluwuliddeko kakati music ono abantu b'e Lugogo n'abantu ba Serena n'abantu ba Kalenda byawukana birina kategori Lugogo eyo yabavubuka mmwe tibaagala emitwalo emeka 2 5 baagala kubuukabuka babeera mu vibe kakati wano ojja kwekanga wano nga abazzeewo wano nawe mwennyini wonaayingira mu ndeera ogenda kutuula wojja wano ofiitinga mu kifo obaze mu VIP era ojja kwekanga n'omuntu aliwo omuto ng'ali myaka nga 3 mu egi omuto era ndoza n'abatteewo ate nze sinagiweza 3 mu egi ngambye etteewo abantu abaliwo abakulu maama omulabye sikirizigana nakyo bali myaka 6 bamanyi kye baagala balinga bali dipi eyasookawo abantu abajja balina ne ssente abantu abajja wano baba bajja nga bantu anti abagagga obalaba baba bajja nga bantu olwo ono emaamaani ate mubammanyi tutunule ekyemmanga Daviko kaakati kyemmanga yes ojja kwekanga nti abantu abali wano leero si Friday agenda kulaba endongo wano olumala okulaba endongo abamu avuga agenda ku faamu ye abeereyo ku Sunday aveeyo ku Monday agende ku dduuka akole kwegamba si bantu nti omusange ku Climax omusange mu Wape Boys kati kyekiri kyadagamba ono muto wange twali basula kugenda Lugogo kirasi ya Namubiru teriyo naluna teriyo kirasi yabwe eri wano abantu abo bantu bakulu bakutuula kuwuliza kye bagamba so si kubuukabuuka era ojja kwekanga nga ne Gravity wajja wano ayinza obutabafuna waneeno sokka ate nga Gravity bw'omuteeka Lugogo awo sibuga tuli mukola
bw'omuteeka olugogo awo tomugoba olina okujja wange naye ategera osanga obutale bw'omu byalo kakola olwokuna olusooka wano mu Buganda omwana wamukojja bamwetondera nkwetondedde nkwetondedde olikojja wange era gumusinzi oli musajja muganda tokisobola omwana amala okuzaalibwanga mulema ababulwa azaalibwa olikojja wange omwana bamuzaalukuka wali okitegedde ko okimanyi genda okole kojja abaana bakuyitako wali bayingiza kati okimanyi nti nno omwana wabeera nga akuyita kojja abeera mujjwa ono kojja wange wamma olina namuwasende kati era yo newankwata mu nsawo sinyiiga talina yadde ebibiri bamankwatira akankikuddemu ana ali kankikuddemu kasotonkudemu kyombuuliza amasuuti gabeera yeeka kisinziira omukolo tosobola kgenda ku mukolo gwa niigiina ekitegeera ogendera musuuti tegeera twawule okulya ebijanja enziba ya wano yanjawulo enziba wano ya kiraasi ani mubbi kati enseke za wano zaawula otya ku zeerugogo ja tusoke tukole soko nyonyola ani mubbi ngambye enziba ya wano sige nti kojja mubbi ngambye enziba ya wano yanjawulo oli omusanga ayimiridde bulungi nnyo n'omugamba kiri kitya interview ojagaza ki wategedde gwe kasawo naye fe wano tetuzize kubba tuzze kukola leeta tukyagenda mu maaso naye nga wobirabye embeera bwetyo bwe tuwa ebigambo ga dakika 5 zokka tuulako wano otubuuze ku bantu simanya wano nosala kipande kya mmere hajati assalamu alaikum waalaikum salamu gyebaleko ngaowoomye nnyo hajati tuze kuwagira Aruna enyavu mulimu enyimba zayimba ezikaaba ez'abakolimi abamu tuzze kukolima era nga bwe twakolima ku mayinja nakati enyavu genda mulimu obuyimba bw'abamaama bataata kati waliwo akayimba kesigenda kuyimba kwa Nyampisa ako bajjako abakayimba nga ntunudde mabbali kubanga Hijab Nation nga 3 Hijab Nation tebajja soko tuleke nawe tukole anti oli blaza wange abadde alina byambuuza nze mpuguka badde mulina bugundi buyingira restband tugenda funa amakanzu bannaye gali ku dduuka lyange wennyini era neshali era nazo nze nzitunda kati ate olyoko mpita nalyo woŋambira nebemba mushonvaamu nenkwetera sirina nnyo kiri awo kiŋŋanabadde bankubira n'akayingira kakano yakafunye n'akayingira nkalina nze ndi muba testes nkolera haji kavuma Mimi's Glamour Palace. You are the host. Ate eri bulala kati bagiterezezza baja ati n'obubina twabulese kwe tugenda kuba bulala nnyo kabanga mubeka ogenda kakozesa ki ngazo talina kabina John aleka tugenda lekerawo n'obook tunda twategedde agaza balina amabina tebalina magezi tubavaako nyashires timu nyashires era fe tugenda kuba kambi mbulira ali ku table number 75 nga bamutuzza wala nnyo 75 leero nva wano nga ndi mugagga tebalina batuwonera nenga tebakuyita muki ku mukolo twakimanyi mwe baana mugundi Thanksgiving omwali ebuziga tebatuyita kogo omugo gubeerako abantu batono nze nga naliyo wafuluukinga era abasirikale wafuluukinga bamuyita batya kyereeta waye nga tewamaakinga kuki twamaakinga iwe tusamulagawa tumaakinga ku parliament waliyo ki corruption ali ku parliament abano buli omu asobola omwogererako waaba amwogererako abasobola omumakinga be bajeradi baffe bwomaakingira waka wakana ku simu ku mouse ndya ku muma we nsobola okwogerera nkyali mwana muto era benakemeka ndabe banzaala 2007
Munne kubanga ndi mugimu ndaba osinise nnyo kubanga ndi mugimu tekinfuula kuba nti nkuze sinzakuzaala. Shalu mulwadde. Mulwadde waki? Yakozesezza akagundi kano kaani. Kaba kayita batya? Kadirudo. Kano akalibido. Akalibido? N'akakozesa mu overdose. Akaliwa. Bakayita batya? Bakamira Ye sabuna. Balina bakayita akantu ako yakalanga. Kati yakakozeseza mu overdose. Kati ate omuwala n'atajja. Lwamutadeko eccupa wetuva. Wasembye ddyo mulaba kyalo. Nva kumulaba kati. Kati. Kenkana katya. Bali mu moda iliyotinga. Bamujjamu Butu wa buti. simanyi bakiyita katya. Naye amaaso gamukanuse galwezi. Enswa girajereze. Ali kayimba ka gundi. Owaye. Twawulira mbu mwaddawo. Ne Uncle Sandy ngawe mwenka. Twali twekyawaddi. Nga betukola ki? Andi manya bana bamawulire mu magambo. Omwana Zubeda. Pate njogedde ekyennyaawo. Abadde akyusiza ne kala. Ati omwenkanyankanya Sende. Ani oyo? Mumotoka waje. Ani oyo? Tokubya Zubeda mpi. Kizibu wana e Kampala. Tokyakuba mpi. E Kampala. Twogera ku nsonga zammwe. Nti mwaddingana. Nani? Ne Uncle Sandy. Twali twekyawa. Mwali mwetwala awo. Mbeera bwetyo bweri. Mwetwala ate ne mubidde mu kita. Ate n'obeera kumwewala na paka ddi ofunamu ki. Empala netalina etazza amagoba. Waliwo ezizza amagoba. Waliwo empala nange ezizza amagoba. Eya Sandy tezza amagoba. Twali tetwewala neera. Twayomba ng'abantu bonna. Mubadde mwagala wulira ki? Manyi mwewali ebyonoonesa awo nyine. Tumalize ku nsonga eyo. Naye bamaama bajjombedde ekivule kino. Nange nkyogeddeko. Olaba okubano Kanoonya sikalaba. Ano Jimmy bw'abatunuulira. Mawatannafuna.